Okwanjula n'embaga kukutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza. Ndaira sirimba lero bino binjogera byakumoyo toboyo mtima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli serious enywa nze sebaka nyabo Aje na 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 aje na na aje aje Osibyo Tamkano ali muklaba Delta TV elanga munango gambe chay bali kwiranga oli muklaba TV ekyasinze okulaga emikolo mu Uganda fa bafuga emikolo mu Uganda Delta TV #1 Oliota with the best cream and the best team Okwanjula n'embaga banange muri mukyama babitugambeyo era naffe tusiima munange nenga simanyi gafe wabula manyi ga Katondo kitegedde mkwano nkujukizako nti Sunday wede twase kwanga tukusaka emikolo jaffe ebiri twakutusako omukolo g'omukyalo muzungu ngero omukyalo yo bamuyita Mariam Mukisa ne omwami Godfrey mukolo gwali bulungi ate ali tuvaire tukutusako omukolo gwe mwasigala nga mwogera ko nga abanange SHARITAH'SSHOW ngamina waka ng'omugole yanyumisa Maureen ngagenda n'omwami we omulangira Taddewo mukolo gwali mulungi ddala nolera kwa yoti n'emikolo ebiri tulina ogw'omukyalo ono Alice omanyi ekyaliwo bw'oli mulabi wa program eno era nga omukolo ogwo tugenda kubanga tukudiramu ate nga tugenda kubanga tukutisako n'okwanjula kw'omukyala bane kirungi kyogera bulungi Farida n'omwami we Hassan naye nga nkugamba nti mukwano City Bridals yateeka ssente mu program eno era nga City Bridals ali Kamukamu Plaza ku Enter Road edduuka namba GF34 alina gowns enungi change dresses enungi maid dresses enungi opangisayo gown emu n'okulako maid dresses zabere City Bridals ku Kamukamu Plaza you're the best enviri ne makeup kolebwako SHARITAH'SSHOW osokugira nitukusiba bino ebiviiri tetukoma kola ku bagole bokale banyuma nafwe onawo wabulijjo tukola retouch pencil enjalo okusala enviri facial byonna tubikola ku SHARITAH'SSHOW era nga tusomesa n'abagalo okuyiga enviri tutandikira ku mitwalo 10 abagole tubakolako ojja ku Nkrumah Road wako manyi kisimbe bakiyita Sal Complex ngomesi ndoza right now manyazi nyambaza ye Maria's Bridal ali wali ku Zai Plaza level 2 room 4 era nga alina emishanana aineza abana babuuza alina kwegamba buli kimu ekikwatagana ne traditional wear Maria's Bridal ku Zai Plaza level 2 room 4 you're the best. Mukasera kano mkwano mkoso kimanye nga tunzija kato sales center kato ku Skylight Shopping Arcade. Tugenda kubanga tugenda ku mukolo gwa mukyala Alice. Tulabe ekyaliyo. Gwayinamu obuzibuzibu naye fano ku Delta tufuba okulaba nti tukuwe ekyo kyennyini kye weetaaga. Mukyala omwetegereze. Hairstyles ze zaali nnungi nnyo yakolebwako SHARITAH'SSHOW era nga fa bakyasinze okubeera ni wakakatuddeyo yali yenakawuka tukuteeseko omukolo gwa Alice oluvannyuma tunaakomawo tugenda ate wali ewankologo kwagala nnyo. Ani muklaba Delta TV era nga tuli nakawuka era nga tutandise mu nnyumba nga tulaba nti SHARITAH'SSHOW eri mukola ku mugole Alice Namyenya bambi omukolo gwe mulungi ddala. Decoration yakozesa white ne orange era nga munange bakozesa amazzi amalungi aga hill water nawe gwenya okubeera nago ku mukolo gwo. Buli kirungi nga ndaba kikusana nanoonya wembiyisa wambula yembwe suddo chumba bwebeera okale nasigala omukumana bakyabako batuuse nga bazze beemala bazze n'ekita ekyekigula lugi nga bakozesa kya soda. Taata yasindise abagema ne bajja ne bakola omulimu gwabwe gw'okwawula abako ku bantu ba bulijjo.
wanse wakasera ngomwana sinabanako okugesa omwana jalinga nange jeni wala namusubiza nti nida era ne muto yawina kulinda ddala era navayo akasera kalande akira basese kutuusa bya Buganda oluvannyuma n'olimba lwa Buganda ne luyimbibwa. Sajja n'agamba sijja kulekerera nsonga eno kubanga ya nnono nteekwa okugenderako kubanga ate era ya buwangwa ng'ate mulimu ne Katonda kitange Ssaabasajja wuuno tuyise naye. Kale njagala omukwasi taata oyo yimirira. Nanyini Simairo naye tuzze naye. Stu. Nanyini Simairo waali omukolo. Yawula. Kitange ensalosalo za Buganda nazo mweziri. Mweziri. Ez'amasaza zonna. N'ensaku weekirya. Byonna weekiri. Taata. Kyaddondo wange. Taata n'ennyumba yo yiino wano. Yiino wano gira. Mazima gennyini. Weri. Bannaaye. Engalo. Boti. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe, ekitiibwa kya Buganda kyafaata naffe tukikuumenga. Katonda affe ekisa twagala kwebaza tebyansuso olese abantu bano kwegatta ku nyumba eno Mukama olw'okubawa kutambula okulungi n'obatuusa mu kifo kino Mukama. Webale ate n'ab'ennyumba eno ebasinkanye nga bateesiteesa obulungi bwe bati. Olwekyo ekiseera kyonna ekisigadde Mukama jangu okyemale. Jangu olagirire era oluŋŋamye Mukama. Ffe tubule gulabisibwe ekitiibwa kyo kyeyongerenga bulijjo mu Yesu Kristo Mukama waffe. Kakati taata we tugenze ne tukebera abalwadde abo. Bo kituufu babadde balwadde. Naye mubadde mulimu abalwadde babiri okusinga. Ekyo mukikubire mu ngalo. Abasinga tubadde balamu. Kakati taata asoose mukubirawo akayiso. Omulwadde? Mumuwe engalo omusawo akoze omulimu. Taata oli abadde talinda. Akayiso ako bakayita kamansukira. Kakati ate omulwadde omulala. Kakati taata omulwadde oli omulala. Ebyo ebizibu nnyo. Naye temutya. Waliwo eddwaliro kiri kumpi. Ababa batulemeredde tubasindike. Omukubire mu ngalo si bino ebyazzaake. Mu ddwaliro ki? Eddwaliro baliyita Alice Referral Hospital. Agambye atya? Bitaano. Bisawo. Milioni bitaano nazo. Bitaano. Bisawo. Bitaano. Allah bano otawa sente. Bisawo. Alina yayongerwako otawa sente. Ebisawo biwa basawo. Otawa sente. Say I love you so. You say you love me so. Come and take your stress away. You take my stress away. When I'm running down, see me when you charging. You come back to the truth. No man, see me you don't put it. Why you do it? We got on the cover. Why you do it? What I put on the wall. That's the trend. I said, see me you don't put it. Why you do it? We got on the cover. Batwalibwa buteererevu mu nnyumba okusobola okuzaalibwa. Tusanyusa okubalaba nnyo bassebo. Tusanyusa okubalaba bannyabo. Era de bassebo. Musike kutya bassebo. Nyumba bintu bingi ebibeerayo nga mwe muli kattamukago singa okutulaga omwami wamu n'okutambula ng'Omuganda. Kino bakiyita okumanya omugole omwami babagabudde n'ekimere. Mwebale kulumwa naye mulumwe ebyo bibaluma ng'omusajja mwenzi alina n'abaana bangi naye nze nakuziba bulungi
Ganisenga. Batata, basenga, bamama, ono ye mwami waffe kulwa Alice Namyenya. Tuze twerekedde omwana mulenzi Twesije Kiroma. Twesije Kiroma mutabani w'omwami Ezra Kyomukama muzukuru wa Ruhondeza. Tuze na tata waffe atuzaira ddala omwami Ezra Kyomukama. Tuze na mama waffe atuzaira ddala Eseda Kyomukama. Tuli abajeyo abataganigwa. Alice alina tata we Sendagala Dani Salonda naye yawuma. Naye mu kiseera kino tata aliwo. Mubimbi kweganda tujja genda nnyo kubanga mutegedde n'obutebukozeki. Naye nga ekika kino beddira nseenene. Atalabangako ekyowenzi mukireke kuba nammwe lwakwekoza bwe muli wakati mwogere mulasane naye nsibiwulira naze kufumba nze sitakange ni mugomo ku mwana ono nzize kufumba bino musimanyi yazaala mbu mwenzi biri buli wamu naze kufumba eyakola luli asiri naye nze tebinkwatako nzize kufumba. Wamatofa ku bigambo katika bogere balasane tetuva ku mulamwa. Tukamira mu kidaala ng'amaka gonna agalina empisa abaana baakabayitibwa okusobola okubuuza kyabadde kirungi ddala. Bange abaana mbongere engalo otyo agona gonga yize wabula gakachima agakachima Senso bala abanyawo ne basebo kale banyawo Iradde basebo Iradde banyawo Iradde banyawo Iradde banyawo Uli kama kubo Wana ibana wakamba fukamiriye ko nange katukanonga kuwereza. Mwebwe ebinsi tugiriyako makola. Kola okabugali. Titanga bagalia. Bagala zitashi. Abana bano basala akaviiri kanyumidde. Sanso kubala abasebo Sanso kubala abanyabo Iradde basebo Iradde banyabo je tuli sebo mugiye baliko kale sebo bagamba bati balu yamule sali atya ani naye bali kikugamba Iradde banyabo so kyano banyabo Sanso kubalaba weewaawo nkulika amakulu nga tutatugafunye mu busibu tujjidde mu motoka ate ke tutugana byemooki nga goozibwa baagala ennyongeza bwe kiba kyatululera ate ekirala nekitula waggulu ddala
Ulira. Engalo z'abaana ba taata. Senga yafulumiza omugole omwami n'amulaga eri ekidaala. Mwami yabadde musanyufu. Kijja kusaba mwannyinaze sooka otuuze mwana mulenzi oyo, sooka omutuuze. Abaana olulenzi lwe lwegonza otyo. Taata yense taata omulungi, ndi wano mu maaso gammwe kituufu nga mbanjulira omwami waffe kulwa Alisi Namyenya Sendagala. Obugalo era mbagamba nti yono bwe tulonze mu bangi tugayiseemu senga fe tusinze obugalo buno bwowulira senga tufaanagana bale mugube mu ngalo fena tufaanagana waawo senga tusanyusa obbalaba bamaama era dde bannyabo mwebale kushanana badizayina webale beebo bennyini senga webale kusiima beba abagira ddala okakasa olisenga benaga omwako omuntu wakula bannanga beerakuze ekiseera kirya ebyekirayinako yenangaoyamasenga okajjako balina ogenda nga beebikirire omwana omusaabi amulaba ajja wafula beebikirire omwana omusaabi amulaba ajja bulungi ssebo tugayiseemu ssebo mulabyewo weewaawo wano wewajjika wennyini watuufu ddala tusansa obbala bannyabo musibye mutya bannyabo mukuliko amakubo mwebale kulya mmere mugabe njagala okubategeeza tebabawadde emiguwa gyakwetuga babawadde mwesibe munywere emyaka 30 tekisi kitono ng'omusajja batukalakase yaya okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba